Okusumagira kya bulijjo era kya buntu kyokka newankubadde guli gutyo waliwo abantu abasukka ne kituuka n'okufuuka omuze nga ye ne bw'aba aliko kyakola tekimugaana kusumagira. Bano batuuka n'okusimattuka ebintu ne bibava mu ngalo ne bigwa eri anti nga yeebase. Dr. Oscar Mugerwa okuva ku ddwaliro ly'Ensambya ne Dr. Martin Seggane okuva ku Lifelink Hospital ekyali Wajjala bagamba nti kino kiva ku bintu bingi naddala obutawummuza bulamu ate ng'okola nnyo. Embeera y'ekooya omuntu emisana lwalina okuwummulira neyesanga ngakoze ki kasumagira lwakubanga ya fragmentinze otulo teyeebase bulungi teyanywezezza tulo. So kati bw'atuula ewamu omubiri nga gugenda mu mode ewummula ng'atandika osumagira. Mbu waliwo n'emirimu omubiri gye guba gukola munda egimu ku gyo giviirako omuntu okusumagira. Okugeza omuntu bw'aba ava okulya ekyemisana n'atuula mu ofiisi abeera laikira okusumagira kuba omubiri guba guzizza amaanyi okumenyaamenya emmere erisa omusaayi ogusinga gubeera enowa mu kyendo okukola emirimu egyo. Okusinziira ku basawo okusumagira kuno okususse oluusi kuva ne ku ndwadde ez'enjawulo. Waliwo kondishoni eyo gye tugiyita narcolepsy mu lusawo naye nga kitegeeza omuntu abeera nga obwongo bufuna okukaluubizibwa omuntu oyo okusigala nga atunula. Kati mu bwongo mubaamu sisitimu ekuzuukusa n'ekukuuma ng'otunula then bwe butuuka obudde obw'okwebaka n'eswitchinga off neweebaka. Kaakati abo abantu sisitimu eyo eba tekola bulungi n'abeera nga ne bw'aba yakazuukuka aba ayagala kwebaka. Abantu bwe batyo asobola n'okwebaka ng'ayimiridde. Obulwadde buno bagamba nti tebumanyiddwa kwe buva kyokka nga kisobola okukosa buli muntu ku myaka gyonna. Obwo obulwadde mazima tetumanyi kibuleeta. Kijja buzzi omuntu n'abeera ng'abulina wabula bwo omuntu teyeetaaga kusooka kukula kisobola okubaawo kubanga muto paka n'akula sekyo ekizibu osobola okukiraba ng'omuntu akyali muto. Ekirungi ekirwadde kino kijjanjabibwa. Waliwo n'endwadde endala bano ze bagamba eziviirako omuntu okutandika okufuna ekizibu kino. Ekyobulwadde kirina eddagala kirina n'abakugu baakyo specifically abajjanjaba otulo. Obulwadde obulala obuli neurological nga Parkinson's disease, hypersomnia, Alzheimer's disease, bulwadde bwa bwongo, bulwadde obw'ekibumba, bulwadde obw'omutima, bwonna bukola ki buleeta embeera eyo okusumagira. Batubulidde nti waliwo n'eddagala erimu ng'omuntu bw'aba alimize liyinza okumuleetera ekizibu kino. Waliwo amalagala ge tukozesa aga ssenyiga n'ebika ebirala ebireeta omuntu okwebaakiriza. Abalina obulwadde bwa depression, anxiety, ebiseera ebisinga balina eddagala lye babeerako. Eddagala eryo libakkakkanya. Kati mu kubakkakkanya n'otulo tugiramu. N'abantu abalya ennyo emmere erimu ekirungo kya starch nabo bafuna nnyo obuzibu buno obw'okusumagira. Ekirungo kya starch kitwala obudde omubiri okukimenyaamenya. Omusaayi gw'omu mubiri gujja kuva mu bitundu ebimu ebyenjawulo gudde mu kyenda nga guconcentratinga ku ki ku mmere eyo gye tulya. Kati obwongo bwe businga okukozesa omusaayi mu mubiri naye bw'oba omaze okulya emmere jjukira obwongo bukola ki bwetaaga ka glucose. So kati priority ekola ki ekyuka omusaayi ne guva ku bwongo ne gudda mu kyenda. Kati obwongo buva tebufuna ki musaayi gumala kitegeeza bubanga obuswitchinga off. Okusinziira ku basawo ekizibu kino tekirina buzibu bw'amaanyi bwe kiyinza kuleetera akirina okuggyako obubenje. Oyinza okudrawuninga n'obbira mazzi, oyinza okugwa mu kkubo, osobola ofuna oyinza okugwa mu muliro. Kati gwe alina ekizibu kino nga tekyajja lwa bulwadde omusawo aliko amagezi g'akuwadde. Kirina nnyo first aid naye nga kye tutera okugamba omuntu okubeera active kubanga tumanyi bw'obeera active otulo otwo osobola otukuuma nga tetuzze. Katugambe obanga ku TV n'ofuna ebirowoozo ebijjo tunetujjiramu. So nga singa oba oyoza engoye kiyinza okuba nga kizibuko. Ku bulamu teri kizibu kitono anti nekyoyinza okugaya kiyinza okukuviiramu akabasa. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.